Kunoonya abantu abo abalina okusomozebwa na butebe tuyinza okuba nga ate tubayamba mu ngeri ez'enjawulo. Mwebale nnyo abadde nga bajja batuyambira ku bantu baffe. Omukyalo oli kati alina wansula ne bizinesi yafunye, so mwebale nnyo, mwebale ddala abatuyambyeko. Ate era n'omuvubuka oli omulala naye twasobodde okuba nga tumutuusako obuyambi bwonna bwe mwasobodde okuba nga mutuwa. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Kye nsobola okusaba kwe kusubscribinga, kwe kulikinga, kwe kusharinga ko n'okuteekako ka comment konna k'oba otaddeko n'okubaako gw'otegeeza. Bino nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kyembowa, olwaleero atulina muganda waffe ono agenda tweyanjulira naye atubuulira ate ebyasobodde okuba nga ayitamu. Nze yabimbuuliddemu nandaba nga kya mugaso nnyo okumuleeta wano ate tunyumyeko ffenna emboozi. Ssebo buuza ku balabi ba Kyembowa Updates naye yongera ku ddoboozi. Mulimu kya abatulaba amannya nze Nyanzitone. Nyanzitone. Nyanzitone obeera wa? Mbe originally banzaala Bugerere, Kayonza ne Gombolola ndooza aba Kayunga. Okay. Obeera wa essaawa zino? Mbeera Ntinda awo. Obeera mu Ntinda. Nawuddeko story yo wabeerako ku street biki. Naye anyway ozaalibwa otya? Bazadde gye bali, maama taata gye bali? Maama yafa ne taata yafa. Maama yafa ne taata yafa. Ng'olina emyaka ng'emeka? Gyali 2. Bonna bafa olina 2? Kale gye neeyongerako katono baafa nga ndi mu 3 awo. Ani yasooka okufa? Yali maama. Wali obeera naye? Maama nali mbeera naye. Naye kati yafunamu obuzibu bw'okundabirira. Kati nandeeta ewa jjajja azaala taata. Kati bambi naye yali mulwadde nga talina buyambi. Bwe yandeeta waayitawo wiiki n'afa. Yakutwalayo nga muyi? Nga muyi naye nga talina kyakkola. So n'akuzza mu kika kyo? Yes. Bwe akuzzayo wiiki emu n'afa? Yes. So n'obeera ewa jjajja musajja? Jjajja azaala taatawo? Kati ng'akuleseeyo yo taata ng'aliwa? Taata yali akola, yali mukozi avuga zi trailers ezo ng'agenda e Nairobi, n'agenda e Tanzania, n'agenda e Rwanda, e Kenya. So yali musajja avuga trailers nga talina nnyo budde bubeera waka. Okay. So maama ne taata besinkana mu nkola eyo eya trailer? Eya trailer eyo. So kati nze omwana ne kinkosa nnyo. Okay. Kati bakuteeka wa jjajja taata yafuna kadde n'ajja n'akulaba? Yajja naye bwe yajja yajja nga naye era ate naye alwadde. Yamalawo ebbanga ttono naye n'akola ki? N'afa. Ebbanga nga lyenkana nga litya? Yalinga oba wiiki. Taata? Naye n'afa? Naye n'afa. Yafa nga maama yakafa ebbanga lyeka eryakayitawo? Ndowooza maama yali wa wiiki, taata n'afa after a week. Kati oli yafa wiiki emu, ono naye n'afa ey'okubiri. Ey'okubiri. Bulwadde ki obwa bali bakuwa? Bali kale bono obuliwo. Obuliwo COVID? Ebola? Yali AIDS. Naye yenze omwana ow'omukisa eyawona. Kawonawo. Tewafunamu mukenenya mu bazadde nga bombi baamulina ate nga bafa mu wiiki eziddiringana? Yes. So bwe bafa osigala ne jjajja? Nasigala ne jjajja, awo ne ntandika okumanya ensi. Nga bakuzadde bameka olwo? Baatuzaala baana tulinga 7. Naye kati nze yafuna omukisa okumanya ekika kya taata wange. Ate abalala? Abalala taata alina abakazi ab'enjawulo. Muno mwe yavugiranga mu transport muno? Buli stage yabeeranko ng'azaalawo? Azaalawo. Kati saafuna mukisa kumanya n'abaganda baye gye bali bakulu naye nze sibalabangako. Owulira buwulizi ntata we? Mpulira bawulire ate nkuze nhasolinga n'obulamu. Ekitegeeza igwe ne wazaalibwa mu maama weka? Yes. Then n'otafuna mukisa kumanya ate baganda baba taata be yazaala? Yes. Mu nsi n'obanga okuze oli weka? Ndi nzekka. So jjajja mwami eyakukuza ate ye abulirawa mu lugero luno? Mwami naye engeri gye yali omuganzi nnyo ku kyalo ewaffe e Kayonza. Twalina nga ekibanja e Makuukulu. Kati bambi yali muganzi nnyo ng'ayagala nnyo abantu ng'ayina ettaka lya mayiro. Kati abantu abo be yaganza n'abalabirira omu ku bo bambi yamuloga. Bwe yamuloga ettalo. Bagenda otegeera ettalo eryo nga lituuse wala
era yali yayabika bwabisi naye nga bamulese e Kampala yamalawo emyezi ng'ebiri nga bamujjanjaba n'afa. olwo guli mu bbanga ki emyaka? mu myaka nga 10. Wabeerayoko emyaka 18 abazadde bo nga bafudde ng'oli ne jjajja. So ewaka waliwo ku baana be wakula nabo biki? Twaliwo abaana babiri naye ng'abaana ffenna tuli banjawulo naye nga jjajja waffe yabazaala naye ng'abaana bataata baffe tuli banjawulo. Ye jjajja yali azadde bataata bo bameka? Yalina abaana baalinga 10 naye kati nga nze taata wange ne taata woono omulenzi omulala yeffe twafuna omukisa abamaama baffe tuleeta mu kika kati bwe baatuleeta ne basuula ne babasuulira jjajja kati jjajja kale batolinga jjajja alina omukyala jjajja mukyala yaliyo naye ng'omukyala muteeso kati bambi omukyala era yamulabira yalina abakyala ab'enjawulo naye omukyala omuteeso ono ye yafaayo nnyo okumulabirira mpaka ku ssaawa eri mwe mwabeera maka agalimu omukyala omuteeso. Okay, so jjajja agiye Kampala okujjanjabwa bw'ati afa. Gw'oli myaka meka? Nali mu myaka nga 7 8 approaching nga 19 bwe bityo. Okay. Saawa kati ensi bwe yatandikira okunyiga. Ensi etandika etya? Ensi bwe yatandikira family gye nali nzizemu taata wange omulala era omuto nasanga nga obulamu bwakuyiiya ne tutandika okukola ki. Jjajja bw'afa baabagabana bakola batya? Baatugabana. Ndigenze kantwale gundi kubanga ye taata wo oli omulala yali mwali naye nga tebakwatagana ne jjajja naye kati naye yatuuka ekiseera n'afa ne tusigala nga tuli abaana babiri bamulekwa. Ne taata wo oli naye afudde ne jjajja amwe afudde ne taata we afudde ne maama we afudde ate ye maama we oyo ye tebaamumanya ku maama we bwe yamuleeta n'amusuula ewa jjajja that was the end. Bwe kyakoma abantu balina ebizibu balina n'ennaku bw'obeera ng'olina abazadde bo bonna weesuneko n'abajjajja oboolyawo. So kati babagabana ani akutwala ggwe? Nze yantwala yali taata wange omulala omuto ng'alina omukazi gwe yawasa. Kati bwe ntuuka eyo nali ndowooza ngenda kuddamu nsome nkole ki. Jjajja afa oli mu kyakumeka? Yafaani nga ne primary sinnagiyingira simanyi somero. Jjajja yali takuweredde? Ffe jjajja ali yatuyigiriza kulima kyenga bw'omanyi ebyekyalo naye omusajja ali mupakasi mulimi kati tetwafuna mukisa kusoma kati obulamu nenzija nga nkuze bwe ntyo kati bwe najja e Kampala ne ndowooza nga bwe nze e Kampala ngenda kufuna omukisa nsome ne bigaana. Kati emirimu gye twakolanga e Kampala ffe twali nga bapakasi tulima nnimiro z'abantu by'olenga okola mu kyalo. So ewa taata oli yakutwala naye wamala n'ovaayo? Navaayo ng'embeera enyize. Mbeera ki eyaliyo? Ekyasinga okunnuma nga bamboola ewa taata. Kati bwe bafumba emmere nze bampa bukunkumuka bampa leftovers ng'ate yali taata wo muganda wa taata wo ng'omukazi olwo tanjagala nze ayagala baana be kane nkulira mu bulamu obw'okubonaabona nze bamboola bansosola ate nga ffe tusinga okukola emirimu ffe tulinga income bwe tugenda okulima ne tuleeta emmere awaka abaana be baawa emmere ffe tetusoma tubeera waka kuba misota. Munno gwe wali naye wa jjajja ye wamuddamu omuwulizaako? Naddamu omuwuliza era naye yajja n'atwegatta kate naye ne tubeera ne batubonyaabonya kati awo ne tusalawo nze naye ne tuga buli muntu yeeyawule kati tuyingire Kampala tutandike okuyiriba. Ku myaka emeka gye musalawo okujja e Kampala? Twalina emyaka 5 buli muntu. Ngamba bwe twali tujja naye kati okutandika okumanya nti kati tukuze myaka 10-12 ne tutandika okukola ki okugenda nga buli muntu akola ki. Muva jjajja ogambye afa oli myaka nga 8 n'ogenda oyingire 10 n'ogenda ewa taata wabeera mu myaka emeka? Yalinga 12. So osalawo okuyingira ekibuga ng'olina emeka? Nze nalinga ku 12 nga 12 nga ali mu 13 yali akusingako obukulu. So e Kampala ani akuleetayo? E Kampala eyandeeta yali mukwano gwange
bano bosanga mu kyalo eyo yandeeta nangamba jangu tutandika okuyiriba naye bwe yandeeta mu kibuga nga bye byaŋŋamba okuyiriba teyakubuulirako ku kika kya mulimu gwe mugenda kukola Kampala? So watuuka Kampala mirimu ki gye yakubuulira gye yakuwa? Emirimu gye twasooka gye yaŋŋamba nti kati ogenda okukola wali kutandika kugenda mu maka g'abantu nga tubba okunyagulula nga tubba. Wali kifeesi? Saali kifeesi naye nze nali mmanyi kye bayita okutwala ebintu bino ebibeera mu okubba okukwata okusala ensawo biki? Si kusala nze okutwala bino ebintu ebya bulijjo ebyo nga ndi mugezi nnyo ate nga mmanyi engeri bweri gyanjigirizaamu. So bwe wajja watuukira wa wali wawangaalira mu kibuga? Natuukira awo Ekisaasi wabeera tubeeva Ekisaasi ne tudde Kulambiro kati ne tugenda nga tukola ekyo nanjigiriza okunywa enjaga. Onywako ne ku njaga? Omwenge nanjigiriza omwenge ne gugaana naye nga nkikola lwa nsonga njagala kwerabira nnaku. Wabadde onyumeza ngambye wakolako houseboy wabukola wa? Obwo houseboy mbukoze wano mu recently nga nnyingidde ekkanisa nsanze kati ensi enkubye ebyali muno yingira ekkanisa. Lindako wabeera ku street okumala bbanga ki? Namalako emyaka 5 ku street. Kati ogw'omukaaga nga ku street ki kyotegeeza street ng'osula ku street ng'olya ku street? Nze nga nsula mu biyumba ebikadde nsula wabweru awo ku mbalaza nze ng'okulya emmere njijja mu kasasiro amatooke ago agavunze nalyanga egyo emiceerekyere era nze obulamu wange Mukama mwebaza nnyo nti sebo nga bugera n'olya eyo kasasiro n'ogera n'obba ebintu by'abantu kati nga byobba obiteekawa? Ezo ssente nga tucakala tugenda ne tucakala obitunda ne tutunda n'ogulayo oba oguzeeyo twayagalanga nnyo okugula ng'ebiseera tetunnategeera nnyo gundi nga tugulayo engatto naffe ne twambalako n'oyambala ku bugoye ogenda okwaneko naye nga n'okukwanira kwetaaga ssente kati nga abawala abo bazirya nnyo ba girlfriend kati ne bintama naye nga nayenze buno obulamu sijja busobole saasoma siina naye nga lwaki sigenda mu balokole bano banyambeko obulamu bukyuke kati eyo nembeerayo ka ebbanga. So embeera yonna bwe yakunyigiriza n'owulira ng'okooye street tolina bazaale tolina ki wasalawo ogende mu kyaki? Nengenda mu kyaki ng'ekikulu kiki? Nga njagala obulamu bukyukeko bakuwe ssente oba nedda nfune at least omuntu anzaala ng'omwana kuba nali neegomba omukwano gwa taata ne maama kubanga bwe ndaba nga bwe najjanga mu kyaki ne ndaba abaana bano abalina ba maama baabwe nga naye nange nze mu nsi ddala saazaalibwa mukazi na musajja nze no laavu nga sigimuzitegeera. So onobeera mu kyaki? Nenjagala nfuneyo. So wafunayo? Nafunayo omuntu nanzaala naye teyanzaala nnyo kiri awo nampa omulimu naye bwe nagukola ate nentulugunyizibwa nnyo. Ye yakuwa oba houseboy? Ng'okola mu maka ago oba yakusindika wa muntu mulala? Yansindika wa muntu mulala ate bwe nakolayo ne bantulugunya nnyo ne bintama ne nga nze bino ebyokola kambive. Oba gwe togumiikiriza? Emyaka 5 ng'oliwo omuntu. Wakola emyaka 5? Oba togumiikiriza. Yakusasulanga ssente mmeka buli mwezi? 10 zaalinga 5. Buli mwezi? Buli lunaku. Yakuwanga ssente nyingi nnyo ezo. Anti ebyo ebiseera naye kati ssente ezo bwe twayogeranga okuzimpa omwezi nga kizibu bw'aba akuwaako bitundutundu kati nga biggweera mu kujjanjaba oluusi okulya okitegeera nga tayagala kuba nze najja nze nga nina ensekere envunza zinnumye ndabika bubi mpunya. Wali emboozi ya Nyanzi nzibu nnyo. Okay, wabeeranga ku street okwo I mean wagenda mu church pastor yakukwatako nga nnyini church? Baali bantya nga bamanyi ndi muyaaye ate omubbi nga tebakakasa nti tebakakasa kyatwala ebbanga. Mirimu ki gye wakolanga eyo gye wagenda kuba houseboy? Nze nalinga baŋŋamba nga nfumbe emmere nongoose oluggya njoze engoye nze nayozanga n'engoye z'abakyala buno bunnika bunika bw'abakyala nga mbooza obwa mukamaawo. Yali mulokole yali muki? Ate yali mulokole yali mukazi mu Russia naye nga bankonekitingayo naye nga mukambwe kitegeera ate nga nze nkooye obulamu buli
njagala kukyuka ndabe nti nsobola okukola akasente nfuneyo akazigo mpangise nange ntandika okubeera ng'omusajja ate sobola olunaku lumu nfuneyo omukyalo oba nange mbeere nga bwe nzija wano siwunya nze nga ndabika bubi nga sambala bulungi empale ezaali zaalinga za bituli. So bwe waddukayo ew'omuntu oyo wadda mu kyaki waddawa? Nadda mu kyaki naye te mu kyaki kye nalaba kye nali nsuubira ate nakyo kyammalamu amaanyi era ne nvaayo. Wali osuubira ki mu kyaki? Nali nsuubira nti bajja atleast kunkwatako banga owooluganda ono ate sika tumukwatireyo akantu tumufunireyo akazigo wali oba abeeko bulungi. So bwavaayo nodda ku street? Nenzirawo butu ku street naye nga kati nsi kenkube mpaka mukama lwalyagala. So ku street obaddeko emirundi ebiri, phase 2. Yes. Phase okubiri ogivaako ddi? Ngivaako 2-3. 2-3. N'okola ki ng'ogivaako okole ki? Kati awo natandika okulaba nti nno neeyonja. Nga nkooyo okunyirira abantu, nkooyo okulabika obubi nga sijja mu bantu. Nze nga buli muntu anneekokkola olw'embeera yange, olw'endabika yange, naye nga nti kati nina okukyuka. Nentandika okuyiriba. Notandika okunoonya emirimu, opangise kayumba biki biki ebyo byonna byonna. Olwo byonna tubyogera oli myaka emeka? Awo nga nali mpezezza 2. Essaawa zino kati olina emyaka emeka? Nina emyaka 3. Okay, kati mu kyaki tonna kiwayigayo n'ekimu? Mu kyaki kyo kintu kye nayigayo nayiga okukuba eŋŋoma zino ez'Abakongo, okukuba gita n'okuyimba. Then n'okubeera technician nsobola okuwayalinga ebintu bya kamera ezo bwe bityo okumanya kiki n'okwata ebifaananyi naye nga sina professional kuba saasoma. Tewasoma? Nze ebintu ebyange ngeesinga bugeesinzi nebikwatayo. Naye Mukama yannyamba nti nze ne bwe mba njogera Oluzungu abantu bamanyi nasoma naye nga nalabanga firimu ze zanjigiriza okusoma. Kakati omulabi wa Kimbo Updates bw'awulira emboozi oyagala kuyambibwa otya? Essaawa eno njagala abandaba. Njagalayo abantu abasobola okuyimirira nange. Nina ebirooto bino nange bituukirire. Uganda nsi yange, ndi Munnayuganda naye ensi enkubye. Mbonyeebonye ekimala. Sigamba nti sisobola kukola, nsobola naye sina opportunity. Kuba nina ebibala ebiri mu nze, nsobola okwogera nga MC, nsobola okukola ku radio station, nze saasoma naye nina obulago obulungi. Nsobola okukola nga MC mu zino bbaala, nsobola okubeera DJ kitegeera naye nga mbiyizemu haso. Bintu ki eby'emikono by'osobola okukola? Emirimu egy'emikono nze ndi musajja mmanyi okulima, mmanyi okukola garden, mmanyi okwoza, okufumba, nkola keeki, nsomesa okuyimba. Owayiga okusomesa okuyimba? Ebirabo bino byonna biri mu nze. Osobola n'okuwandiika oluyimba? Nsobola era njagala nnyo nti tobikola lwa desperate, obikola nti obimanyi obiyiga? Mbikola nga mbimanyi naye njagala okulaba nti nange nsobola okuyambako omulembe generation gye tulimu n'enjigiriza ku bantu. Saagala bino ebirabo ebiri mu nze bife. Webirayo omuntu aliyo ng'alina kasente asobola okunnyamba okuyimirira nange sisabiriza naye njagala support asobola okunnyamba tukwatagane. Nina ennyimba mpandiika, nina ennyimba nnyingi ze nnina naye sina platform, sina busobozi. Mu ggwanga Uganda nange njagala mbeere nga nti abalala balinnyumyako. Tuli ku Kimbo Updates, tulina Enyanza ono. Obulamu bwe bubadde bwa hasolingi nnyo, ayise mu kusomozebwa kunyo, talina bazadde, tolina wadde w'Oluganda n'omu ku nsi kuno. Bw'olwala bw'ofiisa ani akujjanjaba, bw'okola ki tofiisa ggwe kuba tolina. Togenda nko kati we jjajja eri gye wabeeranga toddangayoko? Jjajja yafa. Amaka ge? Amaka be yali azadde bakola kibagatwala ffe baatugobayo. Taata we baamuziika? Gye wali? Gye wali naye ffe baatugobayo kuba tuli mu mboze tebatwetaaga. Kati nze mu nsi ndi omu. N'emikolo gyonna egibeerayo togendangayo? Toziika tolo? Nze sibimanyi. Tomanya? Wali oteeka omutawaana okunoonya ku baganda baabo b'osuubidde taata bwe yazaala? Nagezaako naye olw'okuba nti simanyi saafuna bulambulukufu n'abantu babeera nabo simanyi.
nze obulamu bwange nkulidde mu kibuga nga hasala. Okay, muganda wuno omulala ye kati ali muzaawa? Oyo yaali eyo sayidi z'eggayaza naye tetukwatagana, ne bwe munoonya yanneesonyiwa nange ne mwesonyiwa, ensi buli omu yamukuba lulwe. Naye ali mu kuhasolinga? Yes. Oyina omukyala? Omukyala sirina. Ate abaana? Abaana sirina. So embeera gy'olimu tenatuuka kuba na mukyala? Naye nga nkyagala mu maaso Mukama bw'ali bakireese kuba njagala nange okwebbuulula. So oli mulokole? Ndi mulokole. Olw'embeera oba kati ku mutima walokoka ku mutima? Nalokoka ku mutima olw'ebizibu byempiseemu n'obulamu bwange. Singa sina Katonda ndowooza nze singa nafa nadda. Naye Katonda yanyambye okuyima. Wasulanga mu bipipa? Byonna nabisulamu nze, teri we saasula. Kamokya teri atamanyi bukoto, ntinda kisaasi mu kibuga wawona yonna teri. Kati nze ndi oba nkite ntya ghetto boy. Ebisiyaga byo wabiwona otya? Mukama nyambye buyambe nti nno abantu bembaddemu omanyi nze Mukama yansaasira. Siri nnyo omuntu ayagala nnyo gang. Singa nali nina gangs ezo singa nange ndowooza nagenda, naye nze Mukama n'engeri gye hasolingamu obulamu njagala nnyo nekweka nnyo mu mbeera yange era simala galabika bwe mba ndabise mba njagala nga nina kye ngenda okukola. Okay. Mbeera yeeyo mu ghetto. So abalabi bano abakimba sibadde nga bayamba abantu ab'enjawulo. Oyagala ki exactly? Oyagala ssente? Oyagala kyakkola? Oyagala oli akuwe mulimu? Oyagala ki? Saawa zino kati wendi mbadde nsaba obuyambi bwa kasente kuba ne wensula oli annyamba buyambi. Njagalayo ku ssente nsobole okufuna wempangisa. Osula wa muntu? Wa muntu, naye kati nali ebbanga liweddeko era kati wenjogera wiiki ejja nina okuggyawo obukunta bwange noonye gye ndaga. Naye nga bwebaayo omuntu asobola okunnyamba ne bw'aba mpadde omulimu nsobola okukola kuba waliwo omu mukwano gwange gwe edde yaŋŋambye nti ayina emirimu Saudi Arabia. Naŋŋamba bw'oba osobola okunoonya emiliyoni emu jangu tukutwale weddaabulula ogenda okola emyaka 2 contract naawe obe bulungi. Ne muganda yenze gw'ogamba nga ndi sirina ssente nga wetaaga kadde kamu. Naŋŋamba naye gwe bw'ofuna omuntu ne bw'aba akuwoze ssente ezo omwezi osobola ozizaayo n'osasula omuntu. Kati njagala nange kubaako nga nkooye okusabiriza. Ndi musajja mukulu emyaka gijja 3 mbeere nga nsabiriza ndisabiriza kukomawa. Okay. Emboozi ya Nyanzi saagala gikomentingako nnyo naye ekyokola mukimanyi bambi. Ennamba z'essimu we ziri awo waggulu. Bw'oba owulira ng'oyagala okunyumyamu ne Nyanzi ojja tukubira ku ssimu eyo tujjako tumukutuusaako. Oyinza oba ng'olina ekirimu eyo, olina kifaamu eyo, olina kyonna ky'osobola okuyitamu okutaasa embeera ye gy'alimu. Talina wadde owooluganda ku nsi kuno. Talina maama, talina taata, talina jjajja, talina ani. Akubuulidde bazadde bonna baafa akawuka ka mukenenya naye ye yakasimattu kati yakafuna. So tuyimidde naye nga bwe tuzinga tukikola kyensobola okuba nga mbasaba tulabe ate bwe tuyinza okukyusa obulamu bw'omuntu ono azze ku mukutu gwaffe guno ogwa Kimbowa updates. Nyanzi ki ekirala ky'oyinza okuba nga ky'oyinza okusaba abantu oba byebyo? Abantu abatulaba bonna nze nsanyuse nnyo okubeera wano. Neneebaza ne mukulu ono bwe namukubira essimu ne munoonyaako. Mbasaba munkwatireko, nja kukola naye neetaaga obuyambi obutandika. Wangambye olina abaana b'oyigiriza music ate oli wakuzimbira studio? Kisoboka mba nsobola okukikola. Ate oli wakuteeka mu byuma byo managing? Nsobola. Ate oli wakuyita mu kyaki oddemu oweereze? Nsobola. Nze siina kati esikola wabula embeera gye ndimu ngikooye. Ekintu kye nsinza okukola kwe kusabiriza abantu. Kale sijja kusukkawo nnyaawo. Baagaliza kubeera bulungi, ntambule bulungi, mukole buli kimu bulungi, abasiraamu ekisiibo ekirungi naye nga tuyambagane ne Nyanzi ono tulabe nti omuntu yonna aba ayagala okuyamba akube ku ssimu eyo eri waggulu awo tulabe bwe tusobola okuba nga ate tumuyamba omwami ono. Kale mweraba, nze muzikula